nga boogera kuyimba lw'enkyukakyuka President King Saha Nobian Lee lwe bayimbye nga boogera ku nsonga z'eggwanga eziruma abantu okwetoola eggwanga lyonna nga mpulira baga nti lwanyumye naye nze mbuuza akugamba nti lwanyumye ye ategeera lunaku ki oluyimba ddwe yategedde amakulu gaalwo kubanga tonnayogera nti oluyimba tulwanyumye sooka mubuuze amakulu g'oluyimba walutegedde mubuuze amakulu g'oluyimba wagategedde music alimu ebika bingi waliwo w'ekidandali waliwo wakyaki waliwo music gwe bakuba mu kuziika n'ebika ebirala ne music ow'enkyukakyuka kati oluyimba papasire lwafulumye nga lwankyukakyuka kati oli waga nti lwanyumye mubuuze guwadde osuubira oluyimba kunyuma nga lunyuma lwa bbaala oba lwaki oluyimba lwafulumye papasire lwankyukakyuka kati mubuuza gati lwafulumye terwanyumye ye wankyukakyuka oba si wankyukakyuka era bwe luba terwanyumye ye ng'olulwe lwe yayimba lwe lwanyuma ddi era yali ayimbye ku ki omanyi tugamba nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo ebiseera ebisinga abantu basinga obungi bw'aba tannayogera tomanya nti tategeera wabula bw'ayogera lw'otegeera nti omuntu ono wonga alina butono tuli mu nsi erimu emiranga gye bamma okwogera ku TV ku radio naye nga mulimu abo abalya mu ngalo z'abadikiteeta oba engalo za dikiteeta Museveni ng'omulimu gwabwe gwakunyigiriza buli kintu kyonna ekiyinza okuggula amaaso abantu kati bwe bubinja obwo era njagala mumbuuliza abaami abo bo baali bafuddeyo ddi okwogera ku nsonga eziruma abantu era yagamba talutegeera nti era terwanyumye ye nga bwe yali ategedde ddi ye ng'omuntu yali ategedde ddi omutwegero gwamuweerezaako okutegeera nti abantu banyigirizibwa kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri njagala mumbuuliza abantu abo bannayuganda abanyigirizibwa obudde oba okwogera ensonga ezizimba balina butono nnyo okusinga obudde obwogera ku nsonga eziruma eggwanga saagala nnyumba y'amakulu olw'ensonga nti bo ewatali bantu bannayo bakoze tebalina mulimu era abantu abo tubayita bababira mu comment section lwaki tebasobola kujja ne bakola kintu nga bakijja emitwe gyabwe okusinziira ku kiri mu ggwanga ebikoleddwa mu community bo bibakomentingako kitegeeza abo commentators they are just commenting ku bintu abantu byebakoze olunaku lwe balijja batandika okwogera ensonga nga zabe bazikuliyeti nsobola okwogera ku nsonga z'eggwanga oba ebintu ebiruma abantu then awo tujja bawama kune kati sawa zino awabeera mu comment section that's why you call it comment section bakomentinga ku kintu ekyapeninze so sibo kyebakuliyetinze kati gwe omusajja abasajja bayimbye oluyimba lw'enkyukakyuka nga boogera ku bintu ebiruma abantu n'ogamba terwanyumye ennyimba nnyingi nnyo z'osobola okuwuliriza ezirina ebinonoge ebyenjawulo oluyimba lwafulumye nga lwa revolution lwa byabufuzi kutegeeza abantu so si lwa bbaala kubanga ffena tetuli batamiivu ffena tetusula mu bbaala ate abamulya mu gavumenti mu ngalo kitegeeza nti abatagirya mu ngalo tebaayogere ompulya bulungi nnyo kati omuntu yenna nga ye akomentinga ku kintu ekiguddewo nga takulyetinze kikye kitegeeza oyo abeera wa comment section ne level of understanding ya comment section kati tosobola mugerageranya na creator ye muntu asobola okuwandika ekintu oba n'akiteekawo abantu ne bakidebatinga tosobola kuddira abantu ba creator ate obagerageranye ne bakommentator oba comments abali mu comment section kati abaami omulimu gwabwe gwa commentinga ku buli kintu ekiguddewo naye nga si babadde involved mu kintu ekyo tembawabudde kubanga tawamanyiira mukitegedde bulungi so saagala mbawabudde just mbagambe badde bawuliriza oluyimba bategere lugwa mu category ki si lwa bbaala si lwa kereziya si lwa kuziika oluyimba lwankyukakyuka lwogera ku nsonga eziruma abantu bo bayimba ezaabwe eziwaana gavumenti yaabwe n'omukulembeze waabwe Yoseriti Bahabu lwanyigiriza abantu olwaffe lwankyukakyuka n'ebigabadde byankyukakyuka si lwa laavu si lwa kuwomesa mwenge si lwa kuziika lwogera ku nsonga eziruma abantu kano olw'ensonga mungambira abantu abo bonna nti oluyimba lwabadde lwa revolution oba lwankyukakyuka si lwa bbaala kubanga ffe ensonga z'ebbaala
twazirekera batamiivu, ensonga z'okwegadanga twazirekera bakafulu mu kwegadanga, ffe tuli ku nsonga za ggwanga. Kubanga ensonga zetwogerako bw'atamira n'alwala bajja mutwale ekiruddu oba ensambya oba emulago okumugjamu omwenge gwanywedde, naye bwe wate wali ddagala bagenda mugjamu batya omwenge. Ensonga zebogerako ez'okwegadanga bw'anaafuna ebiwuka kye tuyita siimu oba enziku n'endwadde ezirireetedde ku bulwadde bw'okwegatta, kijja mwetaagisa okugenda mu ddwaliro bamutwale bamujjanjabe, naye singa anaagenda mu ddwaliro nga teri ddagala agenda kufuniramu wa. Kati mbagamba abantu amu baveeko, amagezi gaba gamuddwa so si mugejjo, abantu amu endowooza yaabwe efaanagana n'entunula yaabwe. Omuntu yenna nga tasindika message ya nkyukakyuka kitegeeza tomumalirako obudde. Naye njagala mumambuliza ekibuuzo kimu, g'amakulu g'oluyimba agategedde? Era bwe tebagategedde bo nga bo ki kye balinawo kye baali batadde mu community nga kyabo okuggyako komenti nga abantu kye bakoze yenjawulo eriwo. Kati saagala mbwebudde era mbaŋŋambire nti buli muntu amanye waagwa era buli muntu amanyi kyayagala kyatayagala. Mmeme katale kyesimba kyegula. Ffe abanyigiriza babagala enkyukakyuka, oluyimba obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Abatamiivu mulindeeza abatamiivu, abaagala ez'enzikiriza mulindeeza enzikiriza, abaagala ez'ebbaala mulindeeza ebbaala. Kati muleke abantu bawulirize message mwe musigale gye muli, tujja basangayo. Otherwise omuntu yenna nga tasobola kufumba kintu kiteeka ku mutimbagano oba kiteeka wantu tomumalirako obudde kubanga